waliwo wadde bagamba agashumba mukazi we nawe obiwulireeyo mbinsoma butalina kabina kanene nnyo ani akugambye nze nkaagala by the way nabirabye nange ntalina kano bunyanshi mami wange gwesinga okwagala bwaba ya approving kati gwo mujagale ku social media anywedde walagiwo n'embizi nayo genda bakolera ki bakyayogera ate nzo yogera nze nsula musuka njeru 7 thread mukalina katonda bava mugula tandikira kufu hono nkola ki tandikira mu garage ne malira mu basement yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawanya abantu ababulijjo kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neyo era nsobola okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu kola kwabo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amajini okozesebwa Saitran ebyo byonna mbikolako sobola okozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza ne mwami Kashombo ono lirino njagala likuzanyira then tuberenga nalabi mwagajjeeyo nnyo bigambo bino bye bino twali wano naye ku nsonga zezimu zino soko Kashomba sisobola kufumbirwa tosobola kufumbirwa sisobola kive bw'obanga olina by'omwetaagako nga biki nze malayo kiki siina biki mukazi byagenda okumpa ekisooka bw'ofumbirwawo omukazi osula kirongo okola nze sina maanyi ago nze nasoma byanfuna nze sina maanyi nasoma byanfuna omukazi bwakuwasa wayagalidde olina okuvuga ekyalaani ekyo kiro osula otuyana nze sisobola gashumba ng'osobwa sisobola tewali musajja ayina byakola kati tulowooza gwanga tulitereezeza tukyasula atunula wayinza okuba omukyala eyo nga Gashumba oyo mwetaaga nze kankubulire nnyina gwe nadeetingako she was beautiful you dated her or she dated you nze nali mudeetinga nze mukazi teri yali ankwanye naye omukazi oli ng'ayagala omupiira nga musambi wa muyingira mu kitanda ku saa 6 mupiira nganga kuyiga mu kisambi kumwenda nakukuba kumwenda nakulumba ku 11 saa bukya nakukyukira noyingira mu kibuga ngeyasuze mu lumbe nengamba bino nyizo bifiiramu nze Kashumba wasamba ku mupiira n'obiranga bikutamye sisobola naawe kikiriyo ngoli mutiitiizi nnyo si mutiitiizi bagamba enjovu yeetika kyendukola ki teremera amasanga gaayo sisobola nze Kashumba ndayira nga ntya Katonda nyina challenges naye ndoza mu bantu 10 mu Uganda balina emirembe mwebali nze newe mirembe kyotasobola kwetikka totawaana ekisooka Katonda tiyantumako sente kinyina okuba ne sente bweziti no kasitamba n'emirembe teri kintu kyenkana mirembe nza kugamba njogera neba abaloodi bano basudiri Sagodoni wava munno abasajja abamalayo abagagga nze omanyi mu Uganda muno abagagga manyi babiri wava munno ne Sudiri Pareria certified billionaires yes kakati okiwulidde kati e video trending nze nnyo tebakitegeera kye nali ntegeeza sisobola kuwasibwa mukazi tasobola kuwasa kubanga abantu abawasibwa abakazi baba banoonya economic empowerment otegeera ndo baba agala baba empowering omukazi abateekemu sente nze siri so inokola buli kyayagala bw'oba onoonya omukazi akuteekemu sente fumbirwa kubanga ba generation omanyi kungu generation y'abasamola bano buli ebintu ebyali superb nomo babifudde nomo edda kyabanga kiva omusajja okufumbirwa kakati bafumbirwa kye nali ntegeeza sisobola kuwasibwa mukazi kalicha ya Africa omusajja yakola ki yawasa kye nali ntegeeza ekirala nakino nayo ensonga nkulu nnyo njala mugitegeere nti bw'osalangawo nti ono gw'olabye kola due diligence family ye be baani munoonyerezeeko otegeere waliwo wadde bagamba Gashumba mukazi we nawe obiwulireeyo mbinsoma butalina kabina kanene nnyo ani akugambye nze nkaagala by the way nabirabye nange ntalina kano bunyanshi
Mukazi mbutalina nnyaali. Mbutasobola kwambala gomesi n'atumbiira. Ani akugayinze nkaagala. Byonna byenjagala abiyina. Bagambye n'ekyo. Gwe oba oyagala akabina bakwane nze nyina muto wange ayagala bana bakyala Sinotrack amagulu 10 40 tani ye bakola ki bayagala pademberiye goyagala ono yes gwe byoyagala tewawasiriza family wewasiriza ontegeera ekisooka mami wange amaze omwaka mulamba nga amanyi malayika ono yes efulia ndayiranga ntya Katonda mami wange abadde tankubirangako simu n'atambuuza malayika ali atya my mother ne malayika bwatu ngamukubira oli bulungi kakati mami wange gwesinga okwagala bwaba ya approving kati gwo mujagale ku social media anywedde walagiwo n'embizi nayo genda bakolera ki bakyayogera atenzo yogera nze nsula musuka njeru 7 thread mukalina Katonda bava mugulu atandikira ku ono nkola ki tandikira mu garage ne malira mu basement okuge omwogeze takusuuza kaki kayanziko omweyogereze takusuuza sibamanyi sibiwulira bye boogera tabikuyigula tama okitegeera batusana okwogera ku mutaina kabina oba bakalabadde simanyi omuwala yadde ayambadde bino ebintu byaffe byekivandimwe kati sikitegeera these are losers Uganda bandaye nese bamanyi abo baganda bamanyi bonna abo bamanyi nkubira ku simu kati tuliko abatuteeka mu sente Victoria University bannange bano benjogirako kati Dr. Muganga yadde best man wange Vice Chancellor wa Victoria University Muganga omanyi omwaka gwe namumanya 1999 wow fe tukuuma emikwano ate kya Victoria University yatandise course mu mateeka hello course mutwala abaana Victoria University matego yagala osoma amateeka NSSF etugamba etya NSSF yekutegeeza gwawuliza Radio 4 nti osobolera ddala kati okusevinga business yonna gy'okola oba omulimu gwonna gw'okola okutandikira ddala ku 50 n'oteekateekera obulamu obwo mu maaso era nange ne malayika tugenda kutandikayo okuteekayo mu NSSF ate kirungi nti wooyagalira bw'ozigirayo NSSF oba otunda nnyaanya oba omuvuzi wa boda oba oli mu kinjaji oba olina kabatikiko genda ogulewo savings account yo mu NSSF tebiriko terms and conditions wobikoyera sente zo zikola zange bazimbe abaana mu batwale mu Victoria University kakati kankubulire Muganga Muganga ndozeeriyo okubiri okumanya malayika oyo engoye zonna zetwayambadde zo mwalabye bwedda mubuuza zavudde wa Rwanda twebaza nnyo omukyala gwe bayita Sandra ali Kigali an amazing simu meeting anganako ali Kigali nesirabanga bantu balina sense of business sense of responsibility nga mukyalo oyo tewali kintu kitatuuse mu budde ali Kigali yes engoye zebalagira nekya kye twasikowalinze mu kwanjula kuno twashowcasinza wa culture abaganda balina amakanzu fenaffe tulina ebyaffe tulina amakanzu na Gomez entebe bazirese baziraze walabye omukka gwe bazikumira mu culture yaffe kino okubeera okuzaniriza ebajjajja bazikirize ba ancestors era bazikiriza bano mighty rides ennene zonna zaabadde mighty rides abo ezimotoka bampa zaabwerere nayiranga ntya Allah kubanga we are friends zaabwerere zino zijiwa goni 2025 ezibalukanga laddu okitegeera we had over 120 cars over 120 ate kyanshokizo kimanyi nagamba buli gwe nayita nti nkwegayiridde tulina okwasembolinga esemba buli at 9:30 am mukwano gwange jeno damulira yankubira ku sawa 3 nti ntuuse bujingo 8:30 actually nze natuuka 30 minutes later Lilian yaba 9:15 yava kitigumu minister Olia nene netukikuuma twakonzize inflation mwakoze inflation petrol station zaweddeko amafuta zikyero zeri zitoto you get it kati kyekiruma abantu kyekyo kibaluma ne kati omukyalo ogenda mukola ti omuwonya ebigambo at least for you used tabiwulira you used ku kakati kungu bibera ku mitimbagano naye ye kungu nkola I think ina business nali nkozeko naawe siba kiri ne tusasulwa nali ngenzeko ne sente zo singa omuntu gashumba agenze ne sente zange ekisinga obukulu ye naye abiwulira n'aseka
Nebi musesa waliwo bajje bufale bango bwa gym ngavuga akagali mugashumba atanse haso zomukazi just laugh ochekera bajjeyo ngoli mu gym bagamba oli mu kwegeza ndi mukola ki kati kankuwulire ekikulu ennyo mu bino ekyana kyo kiri very important waliwo omwana bamuyita Brian Shira yamuleeta muyambi wa Shira yabadde manager wa event yen I think it's like 29 years nga chief strategist ye Shira nze top commander waggulu abantu aba teba kulimba nti wali twalina organizing committee kikulaga never underestimate abantu abatona bali committed to a cause okitege never ne family yange yatuka negamba gwe mikolo gikoze we kasi tubitegera bikibi ngamba mukakane okitegera ndozi ba service providers singombuzi the best service provider ugo mukolo manyi nkwanzi abagize chai ne juice amazing people Josema invents amazing sound kakati balamu sound n'abaana ba balamu bagenderera bakikola ki tabamanyi abamu bakitegeera watuliyako waliwo omwana DJ wamuyita Kim kubanga strictly nga tulina kuzanya nyimba zaffe zekinansi ezaffe z'abavandimu ekirala sinaba ku visitinga kifo kina sinale ennungi nga kiri waggulu my Switzerland ensozi ez'enjawulo okiwulira that's what you saw Esembabule yes kyadde kiyitirivu nnyo okay then waliwo question ya mwawala Oshira I'm again surprised nti yabadde mu ku organizers ba event why are you surprised following what people were saying don't say which people bano ba fake master abali ku social media kubanga ekisooka babadde bagamba nga tunakulaba Shira nga gyali kubanga Shira yabaddeyo katulabe bashira anajja twatulyanga Shira gyali ate nga abeera atya ntagenda kujja nga yabadde in the center they didn't know that if police can track Shira emirundi jadda nkubira every day Shira okimanyi nti abadde yabadde gigi Juba yagamba daddy I'm flying to Juba I'm returning the following day for this particular event no okutambuza ekintu kino kubanga jukira ye invents azitegeera nze musibikola ki sibitegeera kati Shira nga lwaki tajja nti wagamba I don't know why they thought tajja kubeerawo waliwo ne provoking ku social media namuga nti kati wafunye step mom n'ebirala nagasijja I don't know njala kati njala musajja njala alimo age bracket yange kati wotuni yanjala okuteeka tweeting eyo njala okimanyi njala nakula naye ekige kakati malaika bagambye ko nti njala Shira mpite mami malaika ne Shira bali bwe bali tight they are close brothers very ebyo byonna abakoze kunvirize byonna she was in charge you get it Shira malaika yagambye ko nti Shira yino kumpita mami yakyogeredde I know we yakyogeredde ate kati bwe budongo bwa wano oli naakuyita mami nenga munda akuwema abantu bano bagala nnyo ebitiibwa omukungu omutaka boss chief Simon Njala my brother n'ateekayo such a treat okitegera ndo okay so ekisooka message eriemu don't get married kubanga family ekutadde ku pressure don't get married kubanga community ekutadde ku pressure don't get married because your OGs and OBs are getting married get married at the right time marry when it is right you can live a single happy life paka Allah bakuletera ki omutuufu ate ne bwaba tamuleese togenda mu bufumu nga tebugenda kuleeta mirembe ocha ate mu abawala mwawule a boyfriend ne husband byanjawulo ezo mwogera 6 pack za mukaaga omusajja atuuka ne zigwako there your character ne chipinga in kati nze 6 pack zaaki 6 pack njala 6 billion mumwagale 6 pack nze njala 6 billion tulabe 6 pack yadeko eyanjulo kwanjulo oku sente zezakoze siswa zigamba oyinza okugalawo sheno ezakoze omukolo twakoze nze inflation vakuzanga enganze abantu ze bataddemu 6 pack mumunonye 6 pack fetunonye 6 billion anti mbu 6 pack yekumwa abakyala etya
kati no ovanga yosanga omusajja nga ina bilioni 6 ngati no mupira agusamba nayitawo nga byonna biyina aina sente nenga ne mupira takwatibwamu kati mwabo wala mugere ne bu 6 pack bubazale mu obwana mutambule no bwana bamwe ku boda mubulise mukene na buli kimu temubitegeera kwa tubagamba timuwulira babiwulira ani ekyogero no muyimbi ani ono ono we Masaka babiwulira mwogedde kungu tebawulira bagamba ekisinga okuluma omuwala okimanyi kwe kuyingira mu church nga ba ogizibe they are walking into the church with their husbands yenga ayingira bwomu n'akaana ke ekyo ekisinga okuluma omukazi olunaku abaana batandise okusoma nga kafeke master kamuzaalamu akuba simu zaako tekakwata kawereze fees ekyokusatu teri kintu kiruma mukazi nga visitation y'abaana ku masomero now walking into the school nga talina taata w'omwana kifembayo teri kintu kiruma mukazi nga mwana we kulwala kiro 9 nga talina kasente n'akubira feke master nga ali mu bbala akola ki anywa mwaba wala mukyegendereze ensi etabuse he can be a good boyfriend anabeere a good husband. That's the question. Nekirani bulijjo nkyogera omusajja atakufaako atakusupportinga nga mukyali ku boyfriend girlfriendship level tali kusupporting omusajja atagulira ka ice cream ka chocolate akagoya akalungi ngaako nkubulira ekirala twayita mu kisaawe Entebbe ne tumala wiki namba ne malayika ono eyo mu desert Dubai eyo mwabimanya a full week katuli eyo and she was not feeling well tabyagala mpozi kana singo kunyumira waliwo akafo kebaba kumira omuliro ekawungeezi. It was an amazing evening. Okiwulira omanyi national parks zetwakakyalamu naye mwe mubimanyeera then temutumanyi. You don't know us. No, you've helped us today because abantu babadde boogera, but I think based on babadde boogera out of ignorance. Ati the Ugandans Uganda bonone senti ojja kusanga village ayogera ko Airbus 380 nga tamanyi na departure na live y'Entebbe. Omuntu atamanyi kajjansa ayagala okudiscussinga apache helicopter. Waliwo ensonga global matters must be left with global citizens bebagashumba. Waliwo ensonga tujja bayita ku nsonga z'obutale bw'omubuulo nga twogera ku tax park empya n'enkadde waze muyitamu ebyabo bitulekere. Boba tuvuga Mercedes Benz ebya Spia Motors bitulekere. Gende Wakiseka gende Wakiseka gende Wakiseka genda Mundeeba gyotwala Primoyo ne Lawumuyo. Simple. Ensonga ze NRM muzekera abe NRM. Ensonga za Nupu muzekera aba Nupu. Ensonga za bavuzi ba Mercedes muzekera ba Spia Motors. Simple. Ebyobufumbo babibalekere bubitulekere kati kupulira owulira nemulekeba nebefula buli kimu akimanyira bali okwo. Kankubuuze sagamba ko nti ngenda kwanjula wambulira wano weeks before you get it weeks before and I knew it. Kyemulina okwebuuza ono omusajja gwe mugamba ayogera nnyo akuuma atya ekintu kino oyo gwe bayitwa Omunyarwanda original abeera naawe okumala omwaka mulamba naye nga akutayiminga. RPF eri erumba Rwanda mwamanya tibwakya bukinga erumbye Rwanda akuuma ekintu even started receiving gifts. Really? From my brothers from Gulu. They are sharing. They're saying I should go for the honeymoon in Gulu and enjoy. Yes, wabadde inacho nyonyola we nakusaliddeko walinga nti mpamu obudakiika. I don't know there's a point you explaining. Anyway, mu abaana abawala kiri very very important okumanya potential husband wo ne boyfriend. Okay. Yanjawulo nnyo. Boyfriend ali temporary, it's transit. But someone you're going to live with for the rest of your life, you have to be very 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 careful. Okay. Ye muntu gola banga tonaba kwebaka, ye muntu gola banga ozukuse. Kumacha ekirala omusajja ono anakugayidinga, anakumentalinga, anakusupportinga. Singo ina personal challenges. Okay. Omusajja ono ayinamu obwongo nti tiwetaga mu remindinga. Kola buvunanyizibwa bwe. Yes. Okay.
bino bujjo byembagamba nti nze omukyala wange tayinza kukwata ku musaala gwe buli kimu kimukolera ndayira nga ntya Mungu bwemba nimba Katonda mpa ekibonze kyasinze buli kyenyina kinzijeko simanyi na sente ze gyaziteeka it's her money awulira ayina petrol station kwanywa amafuta kasitegena mu kwota nga ddeyo bagijjuza fuulu mukyalawo bwemba nimba Katonda mpa ekibonerizo kubanga that's the typical African man a typical African man ayina okulabirira mukyala we muve kumwe bafeke master be mu dating abatabafaako bino byempulira mbuno mbukati walo 50-50 ngogenda ku date n'omuvubuka n'asasula 50 nawe n'osasula 50 mbubiruza waka asasula amazzi nawe n'ogasasula ode fees oyo taba musajja odatinga kiyenje okitegeera obeera otya n'omusajja ng'omudatinze for some time nga mwodrop yo tolaba mu kantu keryaggulidde duka 10 oyo you are dating oli mu kudatinga message emessage ekintu ekibeera mu kabada kati yina kyateekamu omukazi noba n'omusajja 6 months a year tolaba ka necklace tolaba na kabura tolaba kantu konna nti ka boyfriend wo n'ogamba muyina future oyo ayagala sex from you wali kunyunyunta bunyunyunsi omuwala boyfriend wo yafunamu ayina za iPhone 15-16 gweyina ka Tecno ne ka Itel bw'okwata nga bambi ne network ebulambu ye mwami wange njagala oba akuyisiza bwatyo nga mukyali mapenzi what will happen ngakuye empeta olina mulabira wano nga mukyali mu kudating signs the red flag says wayogerako wano yes okitegeera kiri very 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 important ebintu bino tubiraba kankusese family yansaba abantu 50 mwena mikwano gyange mwenna abandaba nyina okuapologizinga gye muli family ya limiting abantu benyino genda nabo bajiri abantu baba limiting era ne basukkawo kuba twadenga 12 okitegeera mwenna nadde sola batwala nadde sisobola kubanga bali mitinga numbers mujukire omukolo gw'okwanjula family y'omuwala yebaamu ne exclusive rights okitegeera so mwenna besayise temugamba nti gashumba tatwagala no munnange bino byogeranga omukyalo ono obimukolera watugamba wano omukyala wo tasobola kuwunya mukka omukyala wo alaba DSTV nosanga nga wakyogera otya ogugu gwakubeera bubeezaawo nosanga nga there is a word you used kanzije ekisooka DSTV si mawulire mu family shiro yokutandika okutegeera nga tulaba DSTV nagugamba omukyala wange this is her schedule when she wakes up I know gamba batuyamba ku minimu waka that's her role zisibiyingiramu actually nze n'okuyingira mu kiyungu mpulira nswala I know bagamba lunch mufumbe matoke kawunga lumonde oba n'enkoko n'ebirala n'agenda okukola bwakoma we kawungezi yabagalese sapa n'abagamba mufumbe matoke kawunga mukyeri bula 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 malaika bwakoma wawaka nga tannaba kubaako kyakoze ayina okugenda mu kiyungu akakasebe yabagambye okufumba bye bafumbye nti yes alinya amadaala age alabe Netflix anaabeko wentukira wakanga ayo kyalinga nga kuuka oyitegeera omukazi owange talina kuwunya butungulu sirese mukazi wa kunfumbira mmere no malaika tafumba lwaki afumba simulese kufumba kundabirira abafumbi tebaliwo bwaba yagadde okufumba nga akyagadde demberi nene embera mbuno emmere wooma ya mukazi nga yagifumbye nonsense emmere wooma ya mukazi nga agifumbye fananeti era nkiwulira nnyo omukozi tampa mmere nze tanfumbira mmere kiri bwe kiti omukozi ajja kutegeka emmere omukyala wagende mu kiyungu agikole ki ajule yes byanjawulo sirese kuuku oli muvandi mwamalayo 10 ku 10 original okitegeera you cannot say you have a Paris nga temuli bafumbi okitegeera omukazi alina okunfumira I have a friend yali akola mu banka yayumiza yena akasajja akakopi nga akasajja kamanyi okuzuuka ku samwendo ogwekyo kaizo okudda wakasanga mwenda nga kava mugomoka ne kamugamba mbukagala binyeebwa ebirimu obubaala obutiko obubaala omukazi n'avuga mayiro nga 3 okuva eyo gye basula n'ajja ekasubi n'agula ebinyeebwa n'ebitiko n'abifumba bigenda okujja nga keebasedda kafuluuta kalinga nga akabizi akaberege ekiro ekyo olulala naddayo musajja nalyo saawanganya n'agamba mukyala njagala kirenge molokonyi n'azukka n'agenda
ebyo anti mbo basajja kati kankusese omusajja ku level yange oyina okuba ne washing machine awaka siba kiri washing machine awaka maid bw'atwala engoye towels naziteeka mu washing machine n'ezikuba olya her duty is very simple ziteereddwa mu walk-ins mwe zirina okubeera okitegeera kibadde ki bukina okuba nembuno omukazi tanteereddeyo mazzi yesu agenda kudda ku nsi myaka n'egyenaalemu myaka 62 mukyanaabira mu bubaafu obwa bbulu ne busabbuuni obusigala mu matu omukazi alina okunteerayo amazzi omukazi alina okunjoleza simanya andi zange boxers bazisookinga bwe bamala zisookinga ne baziteeka mu ka washing machine kaazo nezikuba nezeekaza bwe bibeera okitegeera bwe bityo bwe biri mwafumbira emmere nga lwaki agifumba kati buli ekitongole kyakolamu ali busy filing reports every day okimanyi ne liivu y'ennaku 5 baali bagimumye okola guno omukolo she must file in reports n'ebirala otegeera loozi nti anfumbira emmere anfumbire kino no not me you cannot do that not me saalese kuuku nalese mukyala okitegeera kiba kityo kiri kiriza nfuneku sebo oli ku nsunsu zimbufunze ddala Efranga sumbe mukurikize embaga. Yesebo. Ayebale kwangira ate kyokubiri ekima z'Efranga sumbo yo ayebale kuma ekigambo kye otakyuka. Leero nayogera kino ate ogenda kulaba enkeera ng'akoze birala ayebale kubeera ku nsonga ono bamonyene kabutuluma sindisebo nkola mukiza. Oyabadde bwebaza. We love you so much, Mr. Gashumba. I'm Detective Prose. Thanks for the show. Hello, Radio 4. Mukadde wangata mukungu. 7 dakika tulina n'obutawera. Wabala okuweereza eggwanga n'Obuganda okutwaliza awamu. Esebo. Amanya munywanyi wo Nnyombi Meya Dako Erubaga. Ndogo. Kansooke neebaza omukulu Gasumba. Okusookera ddala kankwebaze obuteerabira buwangwa bwo. Webala okujjayo ekitiibwa ky'Abanyarwanda Gasumba muganda wange. Naye kati bano abalenzi ababeera ku social media abo tobatya. Baavu tebalina byakola. Lwakuba eggwanga lino lyabulwa emirimu muganda Gasumba. Nnyombi Meya Dako Erubaga. Abale, Nnyombi Meya Dako Erubaga bw'atyo bw'agambye bali kujja buwanga. Hello? Ate mukulu. Sebo. Ngali kuweereza. Mwesebo. Peter Diaz kuvene kansanga mu Kitalanga. Mukulu Gashumba gamwebaze. Naye alina ekigambo kyagambye nti bw'obanga onabisa baafu oba okyali bubi nnyo. Mukulu Gashumba tetwezana. Lindako okyaliko? Kwali. Osangibwa wa? Kansanga mu Kitalanga. Wandike namba eno 704 555 njagala gi whatsapping njala kusinkana ku Friday. Yes sir. Teri kintu kirungi nga kulaba kintu n'okisiima. Kale sebo ne. Oyina okulwana n'ova mu bulamu bw'ebbaafu eya bbulu. Era mwenaabira. Anti kye njagala njala nkusinkane beera bulungi. Okay, Radio 4. Hello. Sebo nyono. Sebo. Tuli bulungi nyono. Mandole olebala abalizemenso nga president Sebo. Gasumba ni musigana nesimanyi nina musigana mukungu ata mukungu babitiro mugwe babitiro mwali simanyi nedda namba mwami Gashumba ya WhatsApp ojiwulidde oyogera naye. Amanya kujja mugo ata mukungu mfuka mijo wansi nga mwami musigana. Wandike namba eno 704 555 ata mukungu neyazete olubaba nga bulijjo. Wabale ndugu baba babona agambye Saalongo Ssekabira Joseph Lubambula ndikawempe mwami Gashumba mikolo jo jampadde essomo nategedde nti nyina okukola ennyo mbagaliza munyumirwe obulamu. Okay, hello? Hello? Yes, bwana kungu. Ndugu mubufunze.
Jeva likosebo. Kali sumana jeva liko. Ono Masaba Robert. Yes, my Masaba. Sinzi de Bugisu, Mbale Bugisu. Esebo. Omukulu Gasumba musomesa mulungi nnyo. Yayogera zensonga neba na Uganda abasinga twandyagadde ntambulira mu mutindo Gasumba gwasomesa era omuntu omulamu gwatakwedde okutambuliramu. Naye obusobozi bwe bubeera obutono. Naye ng'okusomesa kwe kulungi nina mukwano gwange. Alina kapito y'amaanyi. Naye yali alya mu butoni nnyira nga mwabeera naye lumu nali naye ku program ni mugamba njagala owulirizeeko omwami ono Munnayuganda owulire bw'asomesa. Okuva ku syo ya Gasumba yadduka mu butoni nnyira takyagendayo. Bali kuba nti program eno ya bafula cha mwagikolyako ne muyiga. Masaba nsigadde Mbale. Abale awo Masaba tukwagala nnyo. Adam, thanks for the show. Nze Huzaifa Kasozi Nakanyonyi. For sure, Mr. Gashumba, you are an exemplary man. Congratulations. Hello. Wanji mama. Onabera mama seba sekitebi. Enyambo. Weba likuleta mukwano gw'abangi oyo. Ajiwa no. Akitaganya kalaba poko bajjo obukyade bwogera. Okay. Kuba bisanga ku bantu ena kusanga ngotese radio kwali. Nebalo kontoka agagamba akatasani. Kakati mama. Eriyo jogo mulino ddi kuba we muli awo oyine eddembe okuwuliza radio gy'oyagala nabo balina eddembe okuteekako gye baagala. Bani Bashumba. Ntwane radio ekitumbula ne kasaba kuli ababeerawo abasamagwa n'ebigambo ate nga bitene. Ojja kuba feso zijjukira tujja kubayoola. Onagambye Jimeken Mukono North wano Gashumba muwagira 10 ku 10 naye nga malayika we amuwana nnyo gwasokeddeko mpane nnyoko awo tokubye nnyo mu Gashumba. Radio 4 hello Sabo abo balina akasajja kati kankuwe story. Okay. Mu Africa wano abantu kibalaga baana baabwe kubaagala. Kati bwe postinga ngo bashirangaawo naye akisusiza mu peji yo mwana wuwo kunguze kuganyeeko Rahuma Rahuma tulawe mutijisa President Museveni ojjukira abatujje batega bomwe komamboga kuba abantu abali bembizi na seba ni president akyogirako. Why do you have to kill the pork eaters? President asibaki embizi bagirya mwaka nze mpana malayika naye wanachi wana sterawo mukama wange yatuweereza obubaka obutuyozayo General Mohozi namulabye ku X speaker wa parliament n'abalala okola n'okwanjula neighbor wona atamanya nawe oli Gashumba. You get it. Gwe tekikushokinga omusajja ali mu limelight n'akola omukolo ne gugwangala ddu bugwe kino nkyogera nnyo mwenna abandaba essaawa zino bw'obanga olina omukolo gw'okwanjula making sure nti 95% ku budget ogikola ki ogirina kubanga ye malayika initially yali asuubira nti omukolo gugenda kubeera gwa layisi siwa na kwogera sente ze yaŋŋamba ye gwe zeetaaga okumala namutuna I laughed. You get it. Tegwamanyise kubanga tegwaliko fundraising. Kitaffe oyo yatugambanga nti mmwe maama wamwe namwanjula nyina emmotoka 3. My father ze nayanjudde malayika nga nyina emmotoka 5 mu compound. Okiwulira kati ne company nga bana abanyambye kati ngabo Mighty Rides mu Uganda ye company esinga serious cars bampadde za bwerere kati nga bali mu kuyomba gamba abere mu Range Rover abere mu G-Wagon. Mutegera ndowooza. Okay. Good morning, greetings to our Mugole. My prayer is that one day I meet and discuss my project with him. Please reach out to Misa. Otherwise, congratulations, my senior leader, Muvandi Mumunange. Minister Misa Kabanda. Minister wa Kampala. Yabula yatuuka kiro saawemu. Naye nga nyina okubeerawo. Yajja mpaka saawe. Yes. Wow. Omanya mukogamu buzawe. Yasooka n'avuga n'ayitamu n'agenda Kazo. Ne bamuzza ate. A respected woman. A very humble woman. Minister Mulamba. Yatuka sawa ngemu bemu pia bo sibamanyi bungi jambo kungu Fupa Moses katikara kakumira. I really like your program with Gashumba nkwagala nnyo era nnyumirwa nnyo program yo nze Lwanika Solomon okufenda Kasongola Mulonzi. Good morning and thanks for the show. Play for me. Okay, Kali, we shall play that later.
Anabala, please keep the conversation social media platforms affe. Bageba sibulungi. Revolution ya executive order yava ku Malaika. Ojukira nongo yogati waliwo omwana. Yagezako genda. Ojukira omwala gwe bale bamye passport. Nonga mwana. Nga kitawe echi Emmanuel C3. Yes. Yo weri kwa executive order. Ya Malaika. Yo no Malaika. President ngagamba. President ngagamba. Tata wo muwala echi ye Emmanuel C3. Tata ina passport. Baganda be babiri baina passport yabagimumye revolution we yava. Kati mu babloga kati mbawade ko kulwentono encha sanyuka ki Sanyuka TV conversation tugenda jongerako eno encha sawa 2 so kumacha temutumanyi don't pretend that you know us, you don't know us. Temutumanyi abatumanyi Josema invents twabasasude senemeka tebabimanyi of course okutimba tebabimanyi temubimanyi by the way they did an amazing kati abasembyo bamanyi Daville abebifananyi bitulaba bobango ino mukolo abantu bere kumeninga 10 ku 10 Daville abalala nkwanzi they did an amazing event. Tuwadde